Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde alaga eggwanga nga bweyimiridde yakoonye ku nsonga nnyingi omuli ebyenfuna byagamba nti byongedde okukula kuno nga kwogasse ekyokunnyikiza enteekateeka eziruubirira okukulaakulanya bannayuganda okuyita mu byobulimi okutondawo emirimu wamu n'ebirala. In the last 40 years of recovery, expansion, diversification, value addition, entering the knowledge economy and transformation. This year, the economy is projected to grow at 6.4%, and the next year, the GDP will grow by 10%, pushing the size of the economy to $80 billion. Presidenti era yayongedde n'okwewerera abalyake n'abakozi ba gavumenti abakongoola ng'agamba nti bano tebalina kifo mu kisanja kino eky'omusanvu. The constituency level and make sure they do their work. If they don't do their work, we shall sack all of them. Really sick and tired of that parasitism. And that's why I told you that this is Kisanja, no more sleep. Because I've been polite, talking, thinking that people will learn by example, but no. This is the time to talk straight. Mu kwogera kwa Presidenti kuno era mwe yaggulidde ekisanja kya Paalamenti ey'e12 mu Butongole nga kyokka ababaka ab'oludda oluvuganya abasinga obungi olutuula baalusibidde ekikookolo. Ababaka ab'enjawulo ab'oludda oluvuganya baasinzidde ku Paalamenti olwaleero ne balaga ensonga lwaki tebaalinnye ekkololo olunaku olw'eggulo. Kaakati okugendanga mu ntuula bwe ziti nga teri debate ate omulimu gwaffe gwa ku debatinga nga tuwuliriza kyesirikidde nga tetulina kuteekayo kanyugayo kayinja konna ate nga nebyo tubawadde nga olutuulo olwo terunaba nabyo tebabissaamu kitiibwa babanga abaziimudde endowooza yaffe kati ate lwaki baagala emibiri gyaffe gibeerewo we boogerera ng'endowooza yaffe tebagyetaaga. Ebintu byayogera biba binyuma okuwulira naye nga fe tuludde nga tulinda biteekebwe mu nkola ebisinga tebiteekebwa mu nkola ate nga kyova omulaba nti yabadde na mukambwe ne luli era lwe yali ayogerako mu kulonda sipiika era wamulaba nti yali mukambwe kubanga alabika naye musajja wattu bimutabudde ayogera ebintu naye abantu tebabikola. So yayogedde bulungi ebimu naye ng'ate tebijja kutuukirizibwa okusinziira ku history gwe tubadde tujja nga tulaba. The national address kiri mandatory kirina okukolebwa sitting president. Era aba alina okuba ng'awa ekifaananyi eky'eggwanga Uganda wawe eriyimiridde naye ekifaananyi ekyo tayakigyeyo era takijjengayo ebbanga lyonna kubanga bw'ojja n'omulamu okugamba simanya n'omuwa siriipu n'omuwa corruption kitegeeza otuwadde ekifaananyi kyo eky'emyaka 4 gyonna kyobadde mwebafu ne kabineeti yo yonna mubadde mwebase era otuwa ekifaananyi ekitulowoozesa nti emyaka gyonna mubadde muli mu kulya nguzi mubadde muli mu kunyagulula ggwanga bw'otugamba n'omuwa corruption. Bano balaze nga tebalina ssuubi mu byayogeddwa Pulezidenti wakati mu kulaganga bingi ku bino bwe bitagenda kusibwa mu nkola. Kamingi giweze era nga ebyogerwa bye bimu kati ate ekyenjawulo kyatandise otukuba luli tewaali TV nnyo kati atukubira n'aleeta omuntu eyafuna embizzi 2 mu mwaka gumu n'aba n'embizzi 8 ow'emiyembe ne bagusimba omwaka ogwo gwennyini ne gubala era n'akungula n'atulaga ow'enkuku enkoko 4 eza paalisi moto kuba kakadde kagula na kutiya za mmere 4 nino olaba omuntu agaggawadde mu kakadde n'enkoko ng'ayina eddundi eriva kuno n'empigi ninga wa paalisi modo. Nze ndowooza kati obudde buno Mwami Museveni byali mu kutugamba ate ffe tulina obimugamba kuba ffe b'omulembe guno ffe twali badde tumulimba naye kati ate tatuzza mabega kutulimba. Teri economically sounding kakati abatunenya nti lwaki tetwabaddeyo lwaki bo tebanenya mukulembeze w'eggwanga olw'okwogeranga ebitatuukanye na mutindo gwa State of the Nation Address era ffe eyo y'ensonga lwaki tetwabaddeyo. Abantu babannyonnyodde ku nsonga za PDM n'abagamba nti yekyusizza ebyenfuna by'eggwanga naye ebifaananyi bye yalaze omusajja ng'alunda ssekoko 2 endiga 2 embuzi ate omulala yandibadde atuukanye n'ekinyusi kye yabadde annyonnyola ng'ate alina enkoko nga 10,000
kakati PDM omuntu afuna ababaka okuli Ssekitoleko Robert Lukanga Moses ne bategeezezza nti bye babadde basuubira omukulembeze w'eggwanga okwogerako teyabikonyeeko okuli bbeeyi y'amafuta ekirwadde eky'Ebola n'ebirala goberera naye nabadde ndi wansi n'abantu bange ab'omunjeru municipality naye nanakuwadde nnyo okuba nti nze nga shadow minister ow'ebyobugagga by'omuttaka ne energy nabadde nsuubira nnyo president oba omukulembeze w'eggwanga okututemera butya bannayuganda bwe bagenda otandika okufuna mu byobugagga byabwe by'omuttaka era ebyobugagga by'omuttaka tugenda bigatta bitya ku kittavu ky'eggwanga ebintu ebyo saabirabye nabadde nsuubira omukulembeze okugamba nti emyaka 5 egiyise okuva twatandika okuzuula ebyobugagga by'omuttaka bannayuganda twakyusizza ensoma eve ku bino ebya theory eby'omu kiraasi ebyokukulaminga ng'eri tailored ku eby'emikono ebigenda okulaba butya butandika okusima ebyobugagga byaffe eby'omutaka ekintu ekyo saakirabye ate nga mbadde musuubira okwogera ku bbeeyi y'amafuta ageekanamye sirina kye nalabye nabadde musuubira okwogera ku nsonga ya trade orders sirina kye nalabye nabadde musuubira okwogera ku misolo egibinikiddwa bana business mu bibuga sirina kye nalabye nabadde musuubira okwogera ku Ebola byonna ebyo teyabyogeddeko nabadde musuubira okwogera ku kulwanyisa enguzi okuli practical yogera n'enkyanga kyoddako twagala kumanya ebyenguudo zituuse obadde otugamba mayiro bweziti zakolebwa bwebiri kati ebyo otugjeeyo twagala kumanya ebyenjigiriza bituuseewo era bivuddewa basomesa twadde tulowooza okulira abasawo intaani zogenda bamanejinga otya okusobola okutuuza netotuzza ate mu byakatemba kati awo wetuli tudda mabega tetudda maaso wabula bo ababaka okuva mu kibiina ki NRM okuli Eddie Kwizera ne Abo Bisaso bategeezezza nti bakutwala amagezi President Museveni ge yabawadde mu bantu baabwe basobole okwekulaakulanya. Relation to the manifesto, what he expects to be done in both the National Development Plan and the legislations. But yesterday's State of the Nation was lacked something because the State of the Nation is a report from all the ministries, all the ministers. But yesterday the President was addressing the nation, State of the Nation, without ministers, without sworn-in ministers. So the ministers couldn't have given an input to the President's speech. So we did not see the multiple inputs from different ministries. That's why I find that the President was zeroing on his own initiatives of PDM, his personal involvement in development. Ngombo gye yatuwadde eya Kisanja Nomo Slip fe yayongedde otukakasa nti ate kuno tulina okukola n'okusukka bwe tubadde tukola bulijjo nabwe kityo nkakasanga nze ng'ogyeko okumonitalinga enkola za gavumenti zino ezimanyiddwa eza PDM yoga n'ebirala ate nyina bingi byenjigidde mu firimu za pulezidenti zazaatulaga buli kadde omuntu agenda yeebuuza lwaki pulezidenti wemusinkana atze ekintu kyekimu n'enzijukira nti addinga n'amawolu yagajjamu omukkuto abaganda baali bagezi. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindire. Webale nnyo Ssebugenyi.